Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange. Yonna gy'osinza obba ng'otuuliza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Uganda Police bwenjogerera ge bakaaba ge bakomba. Oluvannyuma lw'okuvaayo ku mikutu egya social media okwekubira emiranga. Bano balabiddwako ku mikutu emigattabantu nga beekubira omulanga eri ebitongole ebivunaanyizibwa. Lwaki Uganda Police yandibadde egenda maaso n'okwekubira omulanga? Twali tukimanyi bulungi nnyo bano be baana baliwo mu kukwata emmundu n'okutigomya buli muntu asala mu kibuga Kampala kw'obeere ng'olina omusango oba nga tolina musango, ng'era bo tetumanyi nti lulikya olunaku n'olumu ne bava ne beekubira omulanga ne balaajana nga beetaaga buyambi. Ekyewuunyisa obuyambi nabo bennyini baddukidde ku social media, so ate si ku bitongole bya poliisi buli omu kyeyandirowoozezza nti bye bitongole ebyandibadde ebyangu oli okudduukirirwako singa yandibadde alina obuyambi bwe yeetaaga oba ng'alina by'asobeddwa mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuuliza bali kwekuumira ku mayingo gano. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Neebaza mmwako ensusu abajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekawo endowooza yammwe ne musobola okutangaaza ku ggwanga ku ki ekituufu ekisaanidde okuba nga kikolebwa. Abali e Kenya nammwe mbalamusizzaako nnyo ku mulirwano. Kakati nno abakulu mu kitongole ekya poliisi bo balabikiddwako nga bagenda mu maaso n'okuya amasaali, naye nga bano ba local poliisi bagenda mu maaso n'okwekubira omulanga. Ekifaananyi kye nkusiigidde kye kimu ku bakulu abali mu poliisi abagenda mu maaso n'okuba nga bye bavunaanyizibwa ku bannaabwe bali abalaajana abeekubira omulanga, naye bano nga tebaguwulira. Lwaki Uganda Police yandibadde evaayo neyeekubira omulanga ku social media? Evuddeyo neekuba omulanga olw'ensonga nti waliwo ddire mu payments, waliwo okulwawo mu kusasulwa emisaala gyabwe b'ofiisaazi abamu oluvannyuma lw'okukola public duties. Uganda Police Force yarespondinze mu public ku nsonga ey'okubanga baripootinga okumisinga emisaala gyabwe ku akawunti. Era bagamba b'ofiisaazi abamu abasinga abatwala abaana tebagenze maaso na kuteekayo misaala gyabwe era beekubidde omulanga olw'okubulwa omusaala gwabwe ku ba officers abamu. Kati nno bagamba nti nno response eno egoberera article eyapublishingibwa mu New Vision ng'ennaku z'omwezi 10 April 2024 eyanotinga nti yalimu ba several complainants abashiyalinga kino ku social media nga banoonya buyambi. Ba police bagamba nti ba-officers batera kusasulwa nga enkomerero y'omwezi eweddeko, newankubadde kigambibwa nti abatono ennyo bafeesinze ddire mu kulisiivinga emisaala gyabwe. Poliisi egamba newankubadde ddire zino zibaddewo naye biri ku nsonga nnyingi nnyo, ddire eno eva ku nsonga nnyingi nnyo, ng'ensonga eno omuli administrative ne technical reasons, naye nga si general failure ey'okusasula. Bagamba oluvannyuma lw'ebbala wano nga beekubidde omulanga ku social media, abakulu bagamba nti ddire eri mu administration oba n'ekizibu kiyinza okuba nga kiri technical, naye sigamba nti nno twalemereddwa okubasasula. Era poliisi egenze maaso ne outlistinga several causes eziyinza okuleetera ddire mu kusasula omusaala gw'aba local officers mu kitongole ekya poliisi wano mu Uganda. Bagenze ne boogera ku nsonga ya data mismatch, okubanga data tamankinga. Waliwo enjawulo wakati b'officers serving record saako ne payroll bisobola okuvaako transaction okudireyinga. Officers service records kwegamba records ezogera kuwa poliisi saako ne payroll okuba kwe bakusasulira biyinza okuleetera okuba nga transactions ezijjayo ssente zidireyinga oba okugaana.
konyene ku nsonga ya validation issue. Validation issue kwe kubanga ebimukwogerako oba gwe ng'omuntu tori valid mu system. Mu mwaka gwa 2023 Editor General yagenda maaso n'okukalinga National Staff Verification. Officers abamu era kigambibwa nti officers abamu tebakakasibwa olw'ensonga nti no bali baminsinga identity documents ebiboogerako nga tebikakasa. Mwalimu incorrect personal details omuli information eboogerako nga tekakasizibwa, nga baminsinga na appointment letters byemu ku bireetera ddire mu kitongole ekya poliisi. Mulimu banking problem, emisaala egimu payments jijja ng'oluvannyuma lwa officers bamaze okukakasibwa era nga identity details zaabwe zimaze okutwalibwayo okuweebwayo eri mu banka zisobole okuba nga zimaakinga ne ku payroll. Naye ne bwesanga nga tebimaakinze identity zaabwe details zaabwe ze basubmitinze nga tebimaakinze na payroll, era omusaala gwabwe kitegeeza mmya ne yammye tebagenda kubanga bagufunako oba gujja kuba gudireyinga. Waliwo kye bayita desertion, okuva mu duty. B'ofiisi abamu okwegoba ku mirimu egiba gibaweereddwa b'ofiisaazi baabwe. Abo abaleka emirimu nga tebafunye permission bagibwako ku payroll okulaba nga babagirako ddala okusobola okulaba nga babateekamu discipline oba kye bandiise discipline process. Kati engeri eyo omusaala guba gugenda kudireyinga oba obutagulabako. Waliwo kye bayita incorrect retirement. Kati nno abatono abamu ku officers bagezaako okubanga baritayalinga mu ngeri enkyamu olwa errors ezibeerawo mu myaka oba n'okurecruitinga records n'okunoonyereza eri editor. Ekyo nayo kiyinza okuviirako obutafuna musaala oba okudireyinga olw'ensonga nti system eyinza okuba nga ekoze ensobi. Waliwo kye bayita system change. Eno nno move mpya eya human capital management system era ekozinze eddire mu misaala gya bapoliisi abasinga. Kino kisobola okudireyingisa kubanga technical issues zisobola okubeerawo mu kaseera k'okutransferinga data okubanga bagenda kubanga basasula abapoliisi. Nga poliisi officer n'omutana kubanga agibwako ku payroll, kesi erina okubeera nga eri flagged eri unity yaabwe ne commander ne reviewingibwa ne director owa human resource administration, era similar process erina okukolebwa ku statements ez'enjawulo okusobola okulaba nga bakakasa n'okustartinga unity. Wabula yo Uganda Police Force egambye nti nekola bukubirire okulaba nga efikisinga ensonga eno buli kiisi wa poliisi asobole okuba nga afuna omusaala gwe. Wabula bino twabibagamba dda nti eggwanga lyetaaga enkyukakyuka saako ne system. Tulaba nga abapoliisi bano tebalina ne waliwo kye bayita salary, waliwo ne kye bayita allowance. Tulaba nga abapoliisi abamu tebalina allowance, ate ng'okusinziira nti no ssente ze bazifuna ku nkomerero ya mwezi bandibadde ku ntandika y'omwezi bafuna allowance. Ebyo byonna biva ku system envundu, ekikulaga nti nno obuyinza bwetaaga okukyusibwa. Otwogera obuyinza simba civilian bokka bokka, nammwe amagye oba abapoliisi muba mwenyigira mu nkyukakyuka eno musobole okukyusa obulamu bwammwe. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza ubale kwekuumira ku mayengo gano. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna.
abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebasenga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira.
bangi mugenda ne muwambatalira mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.